Mwami Kasuku ebiseera byewakamala mu nsi obikozesezza mu mbeera y'obuvunaanyizibwa eyina kyetegeeza mu mbeera ya birungi ng'oyingidde ettaka Mwami Kasuku jjajja lye yakayingira jjuuzaawo. Bajjajjaffe Mwami Kasuku nakulira wa jjajjange nga bwe wakuzibwa jjajjaawo ne tubigatta naye essaawa yonna naffe tufuuka bajjajja bw'anaaba ku nsi akyatwaddewo ebiseera nnyini nsi yadde tuyinza obutafuuka bajjajja essaawa yonna ne twegatta ku bajjajjaffe mutendera gwe baliko. Obulungi bwawali tulina bitegekera wano Mwami Kasuku ebiseera. Mwami kazi we kapu mukwano gwange ebiseera bannabyabufuzi ajja Aruna Kasulu ebiseera ajja Timisa Kabanda ebiseera General Muhoozi First Son ensi eyagala oba teyagala gwe First Son gwe CDF baagala tebaagala ebiseera enkozesa gye tubikozesezaamu etegeeza birungi wali awaddako. General Museveni president w'eggwanga lino ebiseera tukyayinayo ebyenkana bye tumaze mu nsi. Ebiseera bw'otuula mu ggwe ng'omu n'emyaka gy'okuvira ddala ku nze okyayinayo ebiseera ebyenkana bye waakawangaala mu nsi. Bangi yagalagaana twonoonye ebiseera twonoonye obudde ate nga tebukyadda. Omukisa oguliwo gwa kukozesa kadde kano kennyini ke tulimu ebiseera. Mwami Kyagulanyi tweyanziza nnyo byonna naye ebiseera n'enkozesa gy'obikozesezaamu etegeeza ki oluvannyuma lw'okuvaako mu nsi. Mwami Joel Ssennyonyi Mukyala Nabbanja Ssaabaminisita wali ewaffe Makerere bangi bannabyabufuzi Khamis Kigundu mukwano gwange nkwebaza okutuuka ku buwanguzi bw'omwala ekyamazima omwala bye gwafaanana ne bye gufaanana nnyini nsi alina obuyinza akyusa oli ajja kwebuuza nti njogedde ku Khamis Kigundu ate njogera ku nnyini nsi. Yali emabega w'obwongo bwa buli muntu n'okutegeera yaawa omuntu okutegeera ekiseera kyasiimye ategeere nga bw'ategedde mu kiseera mwe mulabidde ng'ategeera nga bw'ategedde. Kati nnyini nsi yali mabega wa bano ba Miss Kigundu n'abalala yadde era nabo tubawa ekitiibwa. Ye mukulu Ssekakiti yasalawo n'alemerwa ku mulamwa n'agamba nti ajja kwogeranga amazima era ye abaddewo nnyo bamuwooninze bamugambye kino na kiri naye ye yasalawo n'alemerwa ku mulamwa n'agamba nti ajja kwogeranga ekituufu era ajja kukolera abantu. Obubaka bw'obuwulidde direct ayogedde ekiri ku mutima ate nga ge mazima kkiriza obagaana. Onaavuddeyo n'agamba nti essente za Museveni bikyalanda era agambye nti gye bigenda okuggweera wano oba gye binaakomenkerezebwa wano eno nga beekyaye nga beeyogeredde ebisongovu ng'okwawukana okulyawo kubanga wano gye tulaga laba akatambe. Yes, kati simanyi lwaki buli muntu ayombera ssente za Museveni. Olutalo lugenda maaso buli muntu ayombera ssente ya Museveni, ssente ya Museveni, ssente ya Museveni, ssente ya Museveni. Eyo ssente si ya Museveni, eyo ssente yammwe. Njagala okubajjukiza bwenna Bannayuganda, eyo ssente yammwe mwe musasula omusolo. Naye biliyoni 5 zifuse biliyoni 5. Abali eno bali mu kweyogerako. Lero Pazo ali mu kwogera gy'oli wali wangoba teri akugoba kakkana. Kasuku basubira okubanga agenda zile siivinga naye avuddeyo ayina bagamba bagenda zifuna abantu abalala beeraliikidde tetugenda zifuna ngugambi. Abantu beewadde ebitiibwa oba oli awo mukati Frank Antambi yayogera ababloga abantu beewadde ebitiibwa. Biliyoni 5 zokka zireese obuzibu. Kakati sako ekibiina kyammwe mwakiri gyesalinga abamu abagenda okibeera nga banoonya ssente bwa Museveni Kasuku yayogira teyalina kibiina yalina okudduka akabiina kamu ke bali gyesalinga ijuli ke bagala okukozesa ogenda olombinga ssente well and good. Naye muyombera ki? Oba oli awo oli ku TikTok chikeni ali muvuma banne bali mu kuyomba simanyi Museveni temumwagala balo kumwagala Museveni gamwagala dada
Mwe. Waliwo kumwagala Museveni ngoli muvubuka zalide ku mulembe gwe ng'omwagala ddala omwagala ko ssente. Kabeere bebe kulu yennyini tayagala Museveni kulo. Ayagala Museveni wakuba alina byamugyamu asobola omugulira ndaweya n'agula ne Zuwena Nika. Yes! Kabeere buli muntu yenna asemberera Museveni abo n'abakenzo tebaagala Museveni. Bagende wa Museveni kuba nti Museveni basobola okumugyamu ebyobwereere essente yamwe y'omusolo. So saagala muntu yembandiike nti ayagala nnyo Museveni. Abantu batandise okuyomba ne bamanyi nti nno baafuna dda. Tukuze tulaba omusajja gwe bayita Dave Kazoola. Jama agenda eno ye programu eyasinganga okukyaka ebiseera byaffe nga tukula. Naddala kummwe abaalinanga TV. Era programu eyo jama agenda yalinga ekuntana ya straka kye bayitanga Late Show. Programu zaabanga nganze ezo era nga zisinga ku TV. Dave Kazoola yali akulira ddala ebintu baddaagala asibe nnyini bye baakolanga Katogo. Yimirira awo saba abantu request okube music omale otambula ogende. Bano be basajja be nali nasuubira nti no bo Uganda eno bagifunyemu. Dave Kazoola ono yaani? Dave Kazoola mwana wa mulwanyi eyafa gwe bayita John Kazoola. Era John Kazoola oyo yali afa oba bamuziika Lushara. Bwe bali bamuziika Bobi Wine yagendayo ne bajjoero Ssennyonyi okubeera nga bagenda oziikirako Kazoola Dave. Bobi Wine okutuukayo mukana akalulu abadde musajja mwogezi nnyo ng'emumanyi yatuuka okwogera Dave Kazoola oyo n'agamba bajjeko kye bayita amasannyalaze Kazindaalo. Lwaki eyali afudde yali wa NRM azaala Kazoola. Kazoola azaaliddwa bantu ba NRM. Ye waki mwogerera? Mbadde nsaba muwulirize ye kennyini introduction ye y'ono. Ali mu kuyombera ssente bilioni 5 ffe twamulaba dda. Va ku jaamu agenda yasooka oyo waba Colin. Abo baagenda e Canada ne bazinde bawaŋŋanguka ne waddawo Dave Kazoola. Kati wuliriza Dave Kazoola ne bilioni 5 ezimuleese wuliriza. Okay, so now this video is from Auntie Natasha, and probably just to put in perspective and why I'm calling out Auntie Natasha, I don't want people to think that I'm wasting my. So Edwin Kawajiri, the husband, happens to be an uncle to my wife Patricia. So, you know, growing up and saying Uncle Edwin, Auntie Natasha, but you know, also Precious, by the way, happens to be my kid sister. We are literally like Dave Kazoola mwana wa mulwanyi ewane Museveni. Naye kyannaku nti Dave Kazoola essaawa zino alina sooka kukola introduction eyo tumanye yaani. Abantu abalwana ne Museveni edda abamu balowooza nti abaana baabwe bali babulungi. Ono ekimuleese kiki? Njagala kubajjukiza nti Dave Kazoola twali tumuzimanya John Kazoola azaala Dave Kazoola we bali bamuziika. Oyo omwana yatuwa order olw'okuba alina by'asuubira Museveni ne bajjako emizindaalo. Jolu yabalamu Bobi Wine yayogera. Najja ku Facebook n'akola post eyagamba mbu amusole my brother Bobi Wine ne Joel Ssennyonyi okunziikirako. Wadde temwafunye lukusa wuliriza. Wadde temwafunye lukusa kwogera omwami yatowa order bajjeko emizindaalo Bobi Wine wa speech. Kuba azaaliddwa mu family ya NRM. Era Bobi Wine kuolwo teyayogera. Kuba Bobi Wine wayimuka okwogera byabagenda okwogera mwenna mubimanyi. Olwaleero zireese omutabanyi Dave Kazoola ayina ebimukayanya wuliriza genda maaso. Okay, so now this video is from Auntie Natasha, and probably just to put in perspective and why I'm calling out Auntie Natasha, I don't want people to think that I'm wasting my. So Edwin Kawajiri, the husband, happens to be an uncle to my wife Patricia. So, you know, growing up and saying Uncle Edwin, Auntie Natasha, but you know, also Precious, by the way, happens to be my kid sister. We are literally like blood, you know, neighbors. Precious is grandfather Mzee Kayanjire and my grandfather Enoch Kazoola were mates, but he was a little bit, I think, 2 years older. So when they are taking them for the World War II to fight, Mzee Kayanjire didn't go to, because he was a bit younger. So my grandfather Enoch Kazoola fought in the Second World War and even came back. They still, you know, became mates and all that. So yeah, you know, some of you may not think that I'm part of the Kazoola family because I've been in Muyaye and these things and what. People thinking that I'm a Muyaye pro. We're going to discuss content, and first of all, Natasha, I just want to say thank you so much. You know, the 5 billion are looking out for the Kasukus and all those guys. It's brilliant. I'm so happy they get the money, they do things, buy houses. Because I don't think they'll do much content, but you know, I'm happy. And this small kindness that you've done
it could turn out to be your legacy. It could turn out to be something so great that now us who do real content that have been in the game are saying, okay, I think it's time for us also to make some noise. Because what the Kasukus do, paying Tamale Junior, I don't know, those guys, it's tabloid, it's gossip, it's I call them clickbait content, call them myopic agents. And Kasuku have not abused in well, I'm a student of real estate, so they like what numbers they called useful idiots. Those terms are there, so you can Google about myopic agents. It's like a bubble, because the content they do, yes, but it's a bubble, and again, the people they are speaking to, the CD class, probably if you also want to understand the economics, these are people like probably earn 500,000 and below, but the ABC class, the new generation that is coming, they do not know these guys. My children do not know. Precious, your children, they don't know the Kasukus. They do not know these people, because they speak in Luganda, they are always on gossip. Oh, they interview this woman who beats people, who cheat on. They don't. That generation is coming. I went to NBS with my children. They did not know anybody. They didn't know Douglas. They didn't know MC Kaz. They just nothing. The only person my children knew was Samson Kasumba. And I asked him, I said, why? Because of mommy. I think she watches news. So you can see we have a whole generation. But when we talk about content, look at what's even on TVs today. In the morning, start with the church, then go to sports, gym, then the myopic agents start another talk show, then they can have a repeat, then have some bit of music, lunchtime news or lunchtime sports, everyone on that, then they'll have a movie, then now everyone 5 to 7 music shows, another myopic agents, then they have news at 7. Now they go to another Lugambo. Sakata Manyao uncut, then go to 9 o'clock news. Then after 9 o'clock news, more agents come. Barometer, Manyao. So there is no content. What show do you, like a 15-year-old or even me, that I can drive in traffic and I go and watch on NTV, NBS, and UBC? What show is there? There is no content. And you know what? I was having conversations with Ken Kalisa. I asked them the same thing with, people that say, what can I watch? He said, watch After 5. I said, guys, I did this show 26 years ago. Jam Agenda, you're my templates. Even if you bring Jam Agenda of 26 years ago, it can even be better than the shows that here today. I can't watch that. Bokas or I old, watch Barometer. I said, Jesus Christ, I've never and I'll never. You see, so there's no, and the stations are not making that money. And even King Kalisa, blame me, say now, you, JK, even Temenyota promo that used to give us a lot of money, you decided to do it online. So the station cannot get 100 million shillings or 200 million shillings to do a show. Look at Vision Group. When we were there with Kam Shenga, oh, bless him, fantastic CEO, the best there is. Nevo komao, kanzoke kukomyao. Kyanaku nnyo. Enti wasoma n'abaana bamukuba omukulembeze abakwano bonyo ba Patience ba Natasha. Kyanaku nnyo enti mukazi wo ayita Kalugire Edwin Anko. Wandi baddango sala mu first family. Era kyanaku nnyo nti vakwa twaberanganya nawe mu bidongo. Abantu abali bakimanyi nti oli mwana wa Mulwanyi Kazola. Jekke. Naye ogambye nze Kasuku Bamirundi tuli bamyopiki bla bla. Olwokuba mutujja na ngambo, netwogera leero kino, netuleeta kino, netwogera kwono, bintu bya ngambo tebisimba gwanga. Era tebasaanidde abantu. First of all, ngenda kukola disclaimer. Kasuku njagala video eno ekutuukeko. Mwenna abali ku internet nagibasookako. Kasuku na buli muntu yenna online YouTuber teri kyokoze yenna alaba video eno penge kyesikoze. Kitegeeza mwenna abeeyita se ba content creator, ba vlogger, ba blogger, nze jjajja wammwe yabasookako. Enjagalo gyo ngambe wansooka mu kino ekintu kya online. Mwenna nze jjajja wammwe. Naye ntwala obubaka buno n'omukisa guno bajjukiza. Nti eyo ddiiru Ichuli yasooka n'agireeta Simanyi Bloggers Association n'emulemu okugyayo ssente, obuwumbi bw'essente. Nga baagala mukono gwange ne kagensa ne tulemya. Era Ichuli bali bagenda zimuwa. Era ntwala omukisa guno nti bwe babawa ssente ezo nze siriiko.
mbaddiremu bwe babawa ssente ezo na buli muntu alabye akatambi kano sirina mugabo ku ssente ezo kuba sizaagala nsobola okukera ku matali ngenda nenkola ngenda amabavu mu ngalo nsobola okukera ku matali nekolera so nze ndi mu kubangwiza leero kwampulira muyombera ssente mutaze n'okuleeta abasajja abaali bagwedda ndi mu kubajjukiza leero kasuku nze ezo ssente siziriiko temugeza ne mumpe ssente era saagala ssente zammwe nsobola okukera ku maca ne nonye ekibisa magala eddiba nindabirira abaana bange ezo ssente siziriimu bwe mukola lisiti yammwe kino nkiddamu bw'aba Museveni bw'aba Natasha alaba vidiyo eno erinnya lyange temuliraba ku pepe eyo kuba saagala ssente ezo era sizaagalira ddala sibiriimu ebintu byammwe era saagala so nze mbangwiza sibateese sikoze eki neze temunteekamu so Kazola tewandintadde mu lisiti yaabo be bawadde biliyoni 5 kuba ze siriimu tugenda maaso Kazola nasooka nga sinnawagira Bobi Wine nawagira omusajja gwe bayitanga Kizza Besigye mu statement ze yakola yagamba nti no abantu abaasoma basinze okuzza wansi Uganda emabega ng'omu ku bo wasoma nnyo jekke naye ate oli musiru nnyo titeweewulira ng'oyogera ogambye statement zino nti tukola olugambo ne tudda ku bano ogundi ayogedde bw'atyo bwe tujja wano for example netugamba nti no okay Bebe Cool afulumiza list ne tujyogerako ne tuwa ekibayita endowooza zaffe lwaki naawe okola kyekimu. Alright, so here we are. This is JK Kazora, and these are awards. Bebe Cool does awards 2028. Bebe Cool list. Now, this is JK Kazora list for the best radio show host. Ekyo kyakola gwe mu studio kiyambirawo eggwanga. Bwe tuba ffe betwogera bya kisiru. Gwe list ya Bebe Cool organizinga yaki. Ffe betukola bya kisiru. Okoze statement nnyingi ez'obwewussa. Ogambe tosobola genda kutuula ku TV era wagende wakiri Kalisa n'omwebuuzaako n'akugamba laba balometa gwe balometa girabanga ey'ekisiru era butogiraba n'ogamba nti no abaana abo tebamanyi ddagala asirwanga which is okay gwe nafuya tebamanyi ddagala asirwanga era n'ogamba nti bamanyi omusajja omu ono ow'omulevu alina amanyi ogengereko simanyi Samson Kasumba gwe bamanyi it is fine wakati manyi abo bobeera nabo nga munywa bbiya nga munywa cocaine fine. Bogamba nti toyina programu ya joyinza kulaba ku NTV oba simanyi WBS oba TV yonna NBS twala tugende ate lwaki gyosiiba n'ogenda n'otuula n'obeera ng'osobola okupromotinga Victoria University ne mu Pepsi bwe kubanga ku TV okwo tekuliko programu gy'oyinza tuulako n'olaba n'abaana bo tebamanyi ddagala asibwa bamanyiyo Samson Kasumba kuba beefula nti bo balaba amawulire maama asiiba alaba amawulire ne bafuna chance okulaba Samson Kasumba lwaki ku TV ate gw'osobola osigayenayo ate n'otwo ne bapresenta ddagala asirwanga ba inspirings baddage nice bwe mubanga mwagala ebyendola ate temunafiya nnyo bantu beekoleddewo bintu byabwe tuyinza gira kumaca kugamba mbu abaana bo tebamanyi ddagala asirwanga awo opinga bupinzi programu yo yali sita ne programu yagwa paradigm shift yikyuli yalinga akibasomesa ati abintu bituuka ennaku zino nalinga musajja wadde nnyo naliko konga chikeni gandi muvubuka ngola kalivu ne kati nkadde mulimo ne chikeni abatambuze ebintu byammwe ne basanyusa ne beyambula obwabalaze kabina ne mutambulirawo ensi bwekyo bwebeera twalina balonadde ebiseera byedda bali ba online katulina lonadde omutuufu twalina bapere bali baafa abamu basinga bafudde nabo ba Maradona tulina kati ba Messi nabo balivaawo tufuna abalaba Alan simanyi Alan twala tugende bonna buli omujiji bonna kugenda kukyuka no olibedde okundana n'omujiji Museveni si musajja musiru Museveni amanyi obw'okuba sente namwe abasoma gye muli abali creative basobola okunyonnyola ebintu nga bino nembi mupresenting n'abawa ssente banemukola kasako kamwe n'abawa ssente naye Museveni ayita abaana b'Abaganda bayinza okutunulako obutuulize bati n'abasaasira mu mutima yensonga ku bantu be bayise bagenda basabiriza ne basabiriza Museveni bane bagenda balina ebizibu byabwe abaana abasinga abaana b'Abaganda era Museveni atuulawo n'agamba maama abazzukulu babwe ababemba dondola Museveni yayisa abaana bamanyi abayinza omukolako damage kuba buli nnaku akimanyi nti ekikyasinza ottawaanya Museveni mu kufuga kwengwa digiteeta ebadde social media digito gundi ebadde musumbo nnyo kuba yebadde mukuba wano wosanga omwana jesimu nayogera ABCD wano abadde kati ali mu kuteemingawo abo bonna bayise alina ekigendererwa Museveni si mudongo digiteeta bw'atyo bw'akola akuba abantu mpiso bakola abakubeera ku online bamuvoola
kiyakoze yayise just baana basobola kudondola ezo zonna zirabe ng'enfunze ez'abaddaawo y'ensonga kino ekibayombya olwaleero bali mu kuyombera mawulu bisesemi abalaba abasekerera mu mutima abawa abakonjera nga ne mukazi we enali mu kuwalira ippaza ate wali mu kujerega enviiri ze nti asizeemu amazzi bano abantu batufize bubi nti nno akuyita n'okuyita omupresentingira ekizibu kyo naye nga munda akusekerera nekiba kyannaku nnyo nga gwe omuntu gwe twaddukula twegomba naawe okubeera nga failed state eno ogimanyi naye ng'oyombera obukunkumuka bakasuku babadde bataapinga mu biliyoni 5 naye ng'ate gwe engeri gyonnyonnyolamu ebintu kikulaga nti oli knowledgeable nnyo osobola okukozesa eddoboozi eryo ne ati g'okozesa okubeera ng'odelivaringa message eri positive wabeewo ebyenkyukakyuka naawe byosisinkana okugeza nze gw'oyita mayopiki nsobola okukookinga nga mpita mu life experience nezo z'oyitemu kuba ebintu byembadde mbimanyi okugeza wano oli mu kutuulanga akazoola nti nno olina gwe byewandibadde osobola okupresentingira Natasha n'abeera ng'asobola okukuwa essente ezo n'azikusakira oba n'abeera ng'akuwa buno ositule oba obusitinga industry ya arts naye kazoola oli omanagizekoko bizinesi gye baggala neggalawo lwa bukyafu wali omanaginga ebbala gye bayita baddies gye baggalawo ebbaala eyo bagiggalawo ng'ensi era abasite kanso olw'okuba nti nno bakuswaza n'okuswaza kazoola ojjukira baatambula mpaka mu kiyungu ne balaga n'enswera ezaziva mu mmere gye bali bafumbira emmere badizi bagiggalawo okakasa otya omuntu okujja ng'olooza titukugoberera ani g'ogenda okukakasa nti gweoyinza okudelivaringa bayinza okukwasa sente zo n'ozimanaginga bulungi nnyo ng'akabaala obwo baalako kaali kakulema oli wano otulaga bakagezi mu nnyobo bonna oli mu bambiko bali mu balaga ttiimu gy'olina ogiteekawo indirectly nti webawonawe namukoze kasako mufune ku ssente naye nga kabizinesi akali kasinga okubeera akatono ennyo kazoola ensi yakuswaza nga bagiggalo lwa bukyafu bakuwe ssente osobola ozimanejinga nga kabizinesi tono kaali kakulema wakola online tv bali bagiyita batya eyo kati online tv kwali wakolaakola bakukoyogeddako ba magic bikoze bitya magic tv n'osindikawo bushington abeere nga akolera ebyuma byagaana okukola era nga oyogedde nti gundi yagaana tv yakulemerera lwaki nga n'amasannyalaze kazoola ojjukira bungi era bakukwata gataliiko enfuufu ng'otaddemu akawayobba amasannyalaze lwaki okozesa eddoboozi eryo n'oyogera ku masannyalaze kitokota sente efuuse sente naye ng'oli ku NCK TV gwe tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuira nja kubanga nga kutuusa kuwona wole wona osinzidde sikala naffe tofa